Abakungu okuva minisitule y'ensonga z'ebweru balimye okuwa ensaasaanya y'ensimbi ezisoba mu bukadde 7 ze bagamba nti baazisaasaanya ku mmotoka z'abakungu abajja mu ggwanga okwetaba mu lukuŋŋaana lwa IGAD mu mwaka gwa 2013. Mu mbalirira yaabwe gye basomedde akakiiko ka PAC, abakungu bano bategeezezza nga bwe baasaasaanya obukadde 7 okwoza emmotoka, obukadde 124 okupangisa emmotoka ezaakozesebwa, n'obukadde 256 bwasaasaanyizibwa ku mafuta, ekintu ababaka kye wakanyizza bwe bategeezezza nti kwali kudiibudda nsimbi ya muwi wa musolo. We are not satisfied by your action over this matter. You are not pursuing it adequately, and we think there has been some degree of negligence. Abakungu bano nga bakulembeddwa mu muwandiisi w'enkalakkalira Ambassador James Mugume bategeezezza akakiiko nga bwe balina embalirira ezoogerwako mu bulambulukufu, akakiiko gye kabasabye wabula ekijja ababaka enviiri ku mutwe z'empapula ezireeteddwa ezibadde zitalaga bulambulukufu, engeri ensimbi gye zaasaasaanyizibwamu nga n'obukadde 7 ze bagamba nti bakozesa okwoza emmotoka teziriimu. Where is it, Mr. Mugume? Where is the evidence? Yes, we are going to give it to you. No, you should have given it to the auditors. We are not auditors. I was asking who withdrew, and the ambassador talks of some group somewhere, and we can't tell Parliament that some group withdrew. No, we are going to give you. Abakungu be bamu banjudde embalirira yaabwe ey'ensimbi ze bawa gavumenti ya Ethiopia ku nteekateeka ya Zinawi Foundation. Zino zaaweebwayo ng'akasiimo olw'omulimu ogwakola eggwanga lino mu kussaawo emirembe era baalagirwa Pulezidenti Museveni okussa mu nkola enteekateeka eyo. Kino kyennyamizza ababaka abagamba nti Uganda erina ebizibu bingi okwenyigira mu kugaba ensimbi ng'ate nayo erina ebyetaago. Zinawi was a strategic partner. I think the president wanted to preserve that strategic partnership. Oh, yes. Don't go there. Don't go there. See, those are for us another issues. Charity is another business. Don't go there. Don't go there. It's a lot of money. Ababaka bategeezezza nti abakungu bano baakukomyawo ensimbi zonna ze baabulankanya mu kutegeka olukiiko lwa IGAD. Bano aba Foreign Affairs batubuulira nti bye baakola bifu. So n'olwekyo twagala zino ensimbi okulaba nti ezaalibwa mu byamafuta bazikomyewo. Tubanjibwa ensimbi nnyingi nnyo mu kwetaba kwaffe n'amawanga amalala mu bitongole eby'enjawulo ziri mu buwumbi kumpyana naye tezikwatibwako. Tulina obweraliikirivu nti olugabanguzo lw'omwavu oluyisi luyinza okumuzza emabega nga tonnaba kugaba obuvunaanyizibwa obulala butali bwakugaba bw'obukutta otya. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.